abantu ababu video ndoza abana bamawulinga babakutte wansi tewali muyimbi yayimba wansi yalabye Shiba yekka because Shiba alabadde olugoye ndoza olwebivu oba bade bayimba simanyiza twavudde manyi CD evuga natulaba bwana buno obukola performance ndoza batamanyi kuyimba simanyi balala bayimba wansi nkubuulidde wansi nalaba Shiba ne Rema nawulira ddoboozi ne ngamba abantu yo Rema abala tulina kyewalaba sirina nzera gokinga bali abayimbi abalala bayimba wansi kati gwa ngamba ani omulala yayimba wansi baliwo wallahi saabalaba kati ne bw'obuuza muntu mulala kino mubuuza wansi babalaba baana bali bakola gundi performance waliwo abaabulira mu acrobatics baabulira mu acrobatics bakola ebya acrobatics kubuuka kugwa mu ttaka kwevulungula kati abo saabalaba abevunga tewabalaba naye nga bonna tubeebaza okubanga kanayira ti wallahi wansi waliwo abayimbi move ku buntu bwaffe betusobola okukola obutono senga sidi bojje Uganda tuba tusaba otubeeko otuwulire bitukulaakonya kuba mwesuubi lyaffe fe twasiraanira eno bwe tubalaba tulaba future yaffe twagala magezi tulaba future yaffe waffe twasiraana tulina kiddako tuli wano abantu batukoye tukuba Oluseke byo mwatandika bali awo onotuni abantu abakulu batudduka buddusi kwe gatwafuuka ekisekererwa ndo negoze tugamba kati basenga asidi bazze bagenda tubulira ku economy otubulira entalo za abantu b'ekibuga Kampala mutegezebwa Romantic Entertainment bali ku theatre Bonita n'omuzannyo Customer Care jukira ino series ereri ku TV era gwakigoberera yitawo baba batandika Friday 28 gw'omukaaga Saturday 29 gw'omukaaga ne Sunday nga 3 sinje mtwale 3 ordinary VIP mtwale 5 endaga za theatre Bonita za bulijjo mukaaga July Afro Club Kasangati atenga 7 July Joggers Bulaga wonna sinje mtwalo gumu jangora baba n'abazannyo okukamala bano bazannya nomere gudu ettala lya Kampala Florence Nampinja Sahaba Dubowa Kenya Muhammad Nabunya Jamila Nakarema Shadia Tanasi Nesamula Beatrice Aromatic Entertainment ku Theatre La Bonita etandika nga 28 gw'omukaaga n'omuzannyo Customer Care. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +97362 kusema official tubabuuza kwena gye musinziro okutulaba mugamba mutya ndinaja tizubeda era nga musanze wano nga ava kusasula bagita chichi mkwano chawo kwogera nkuyambe wenna obeze emimo olinga ngasaba muganda wa umula yani ijja kaba bakwogera kigambo ijabu ninoza nango obongo ijabu tebagambye hijabu nze njagala umula saagala hijja sawaze era nga tuli wano wamaita batya ku Flory Flower World Muchimuli Flory Flower World ya isangibwa no ku Bombo Road waliwo buli kimuli nakazi balinga bimuli nabakyala babo balinga bimuli ngabalabye waliwo bwana obusiramu waliwo bwana obutali busiramu naye bonna bulabika bulungi nzo mutima gwa musiramu obulako obuzirinnya kati bakwita Muzammiru ku mutima gwange nze Shafiki ate mu mbeera za bulijjo noba Saimo nkyeyisanga Saimo naye ate omutima mukotona akubira mitima ate huyo bakutayirira wantegeera ngamba ati bakutayirira mboze twaginyumyadde yatayi twaginyumya wali obonkwana oba wali okolaki kuba gwonyini gwe waŋŋamba nali sikubuuziza noŋŋamba bakutayirira obulako obubuzi shahada neŋŋamba nshaagwe muzibu nenga nina olugambo nagende nebuuza wali ogimpa ku lwaki nekolako olugambo olunene bwe lutyo
nga toyambadde empale yako yene empale yako obugundi bwali bwanda mu bwambala ku lunaku lw'okukola twali tulina kukola jjo tereka kuzimba mutima kano saa bintu byakunyimira naye kano kalungi kakala eyakalonda kalungi kanani yakalonda mami oba ono omutunzi wo bamuwozola mate amaaso mbireke mukano ndaba kiwalata kyekimoola buntu bwange bubangayo ko kano kabi kano bwonna n'akapale kaliwe katyo oba eno empale yako ya black sikyusa bulungi si bubi naye oba bizisanga awambadde yanyumira engoye era kati gwe Nigeria oba oyita babampita kineke kineke oba obina naye kati ekyogo oba tokifuna pozi ogwaba munene ogabamu ne kasente nanga nziraba kati matirio kwe babalabirira ne bamanyi onooga ono obina obina abawa luwande oga matirio yetu batujja ntumanya taliimu bwoga ogamba otya ndi bulungi olyota bwenkuleka tonkubira kuyadde kusimu kumbuuzaako mukwano wabula sikubira nawe era tonkubira onkubira lonneetaaga wali onkubiddeko n'ogamba olyota baby stop being a user agwe user wakankubirako emirundi emeka just like that nga tetugenda kukola obanga tewaliiwo kiriwo nze kyova nti bannayuganda emikwano gy'Uganda jakisiru nnyo kumbuuzaako you don't value my friendship if I get problems nga tomanyi olaba abalala ne bankwira bukubizi nga yebanga nti Saimo yafunye kino ekizibu olaba ensi ngigamba ntya you don't value our friendship nkubirako mbuze baby wasuze otya how are you love baby tobanga olina ebigendererwa ebirala mukwano waliyo n'omuntu nga mukwano gwo ng'omuyita baby abantu bebweru babikozesa hi sweetheart hi love nakuleetera nno okulowooza nti ayinawo ekineŋŋamba nno sweetheart onaleka alina gyantwala aluma batayina yes love abantu bebwe benege gye bazaajamyamu ebigambo ebyo nakuleetera gwe omutima gwaffe guba kumpi nnyo ebyo ebigambo bituteeka wala otuukira omugamba love kiba kiri wala hi lovely hi darling love ne kiss ejirawo tutusindika ntabuukira ate agamba hi darling hi lovely hi chibobo lwaki tompitako chibobo kibubu kiringanga lya mwana muto kibubububu hi bobo jigijigi hi dudu no kinga kigambo kya buseemu pop tubira ku bantu bane nga muli mulaavu mugamba mutyanga mukwano mu pyawe tuturutu buli sawa buli dakiika muba ku ssimu buli omu aweereza munne hi amdamo hi wasuze bulungi nasuze bulungi oli otya kati oddawa osookera wa ku makya ng'ogenda okukola nookera ku makya omuntu onoomuwa program y'oku makya nakkubirako nakubuza oba olidde n'omuwa program ya lunch time omala okulya emmere odzaako kino kimuwa nobanga oyina byogenda obanga wamunyonyodde ngenda ku meetinga Saimo nota meetinga no meeting n'omukubira n'omugamba sisobodde ku meetinga Saimo but ngenze ku Flori oshegede kati oregulo nakubuuza ewaka ogenda tuuka ku mmeka make sure you call me ng'otuuse waka nawe oba wakatuuka bwoti ku gate ng'oggulawo ennyumba nomuga ntuuse hani era ne mukuggulawo ennyumba mukama ababeere mu maaso awo mugenda kwekyawa. It will end in premium urine. But wali njagala okubategeeza byakoma tuli banyiiku n'omwana w'abandi essaawa 2 ku 3 n'abataasa butaasa naggwa ekiro ne weebaka mwenda ng'okyali kwogera ku simu na mwana w'abandi njagala okubategeeza nti twekyawa bubi njagala okubategeeza nti nenneekyawa yaffe nakate kyali anyumya na munne twebulokinga dda abakyali bonna ebigambo tebitera kubeera bingi omwana anaalya ki ono mulwadde muleetere sirapu awo mbabuulira kijja essaawa nawe okifuniddemu kyeyagalire bwakubira essimu nomala okwogera ndamu n'omukubira bwoddamu n'omukubira halo ye ansayibira owaiki ate kyotaŋŋambye kiki kyesaaleseo ayogedde ebigambo ebyo era no naye naabeera biifu
onaakomawo tuggalewo batusiga tuteeke obuteesi jingi nzija kale hey naye luli niyoba oli wange you're not coming back onero nakoma kumeka yes oli bulungi naye laavu ekoza mukama halo kati gwe darling muno kati banno balese wano butumbi bw'ekiro kino abasezi bwe banaabalya ayogera na mubanji ndowooza entebe zonna yazoogerera saa 12 ez'akawungeezi tonnaddaka n'omusajja nno ate naye aba ne laavu yeetonda nagamba hani kale obadde oyagala nkomeo kati ntiye n'emmotoka kanjireke kanzije n'akomawo n'atuma omwana ndetya ku mmotoka yange naye mukwano ng'amaze okunuunamu insulini nga koota batuuka mu bufumbo ogimukubira ku 12 okomawo ssaawa mmeka ansi ebeera egyo buno obwakatya mukwano tukola buno tukolako awo laavu weyatutuusa omukubira namubuuza kati saba ogenda kudda ku mmeka owa alina tutteko ekikyo kati naawe n'omanya nti kati embeera ega nesinga ekintu ekyo batwali tusobola okumanya nti onantijjukanya bannange mukama wallahi wanditulaze abantu ababya abo batumalira obudde bakisiraani abo batumalira obudde kisiraani n'akulimba kisiraani n'akumalira obudde kisiraani neyeefuula waliwo omuntu wakwagala omayinze waliwo omuntu waliwo omuntu ayogera ebigambo n'owulira nga ekitufu abikogerera mu mutima waliwo omwana w'abandi gw'olabira ddala nga mutuufu nga ku buyaye kwatudde naye tizoke nze ne bompaanamu emyezi 2-3 obwo obudde ne mmanya nti emyezi 3 egyo mbadde ngimaze mu laavu omanyi obudde bw'omala mu laavu tomanya gulo gy'eva naye oba oglowinga oba owulira oli mukufu naye oba tonnalya zola omwana yanjagalako nenanaagira ati era walimu okunanaagira walimu okunanaagira sayimo oba muno okunanaagira oba tokirabanga bigambo byambula bubuzi tebyakubula walimu okunanaagira lwana kati nkulabanga olimu okunanaagira omanyi n'omuntu ananaagira oba omulaba ku feesi netuka netukenga ebigambo mbijja gwe laavu giveeko laavu giraba edduka n'omukubira n'omubuuza ndi eki nakikugamba ne bwoba tokyagala n'omugamba okay ate n'okitumya n'okikuba ekifaananyi agabuuzo g'ekisirwamiza amalusu n'okikwayo okubyeko ekifaananyi n'okiweereza omwagalwa ekyemmere ekyogenda okulya nagamba tani make sure oli emmere yo n'ogimalawo ku lwange ewa oluliwa lwamwe emmere n'akuba ekifaananyi baby olaba emmere gyenja okukufumbiranga ate leero abe nga tali mu ggwanga kati bali mu bufumbo tebakyafumba kati abamu tukyaye abantu nga bali bweri wa ggwanga tetusisinkanye laavu ya diaspora giraba edduka abantu bangi abeekyaye nga tebeerabyeko tebeemitinze ate ne beekyaye bubi nnyo nga basinga n'abeerabyeko kati abo kyekiba kibawukanya pakati fe kitwawukanye ne waffe bwenzi anti abantu ba diaspora tebeesiga bantu ate be baba abatuufu buli budde baba batuufu buli budde baba oliddemu olukwe buli budde be bamenya ennyo emitima nga kati baakoowa slight mistake yonna gyokola agitwala nga nnene nnyo kwegamba ba emitima gyabe bagiyuza ffe ejaffe bagivuunika kati nobeerawo ng'olina kubeera obeera ku munkenke bwoti n'omuntu w'e Bulaaya nakubira ate bawuliriza eŋŋamba embw ezo bawuliriza eŋŋamba twekwana gwe ki ekikubisa essimu ku ssaawa 9 nze nve mutulo ate nzire njogere ku ssimu ate bw'otakwata oba mubwenzi bw'otamukwata oba mubwenzi bw'oba asanzeko misicol muyangwa mangu omuddira ate siba oli nabo bonna bagambe bannange misicol evuze kamala okukuba essimu eno omukulu akubye naye ebyo nansaba mu bitukole nga sente zammwe ziwere bannange abantu b'omu diaspora eziwera zina bbanga mmeka owebulu Uganda tagenda kumpa 2 ga lunch naawe ompa 2 ga lunch gwe yongezamu because gwe nkuwa extra time gabenga 5 ate gwe munnaye gwe simu yo njogera ssaawa 9 ndi naawe ate jjukira sikulaba jjukira ne sente za lunch ozimpa era neŋŋenda nenjirya nga bwe nkunyumiza bontugisa akagumba nagamba kati baby imagine you're saying me nawe n'ozibiriza naye obusiru notandika I'm seeing I can't wait I'm imagining mwekyawa I can't wait tatuuka akukyawa I can't wait tonnamulaba embw ezo tanyongera mbwa za diaspora nayagalako omusajja wa diaspora ng'alina akajanja kansi yonna
ngawuliriza olugambo tabanyongera mukwano ayomekera okugundi comedy ezo zitiisatiisa naddala abasajja bwenzijjawo nkuleka na lubuto bwenzijjawo kyengenda okukola ekiriwa mukwano ekiriwa kye batanakola kati n'abaana basooka bajjene waffe ne batunyumiza emboozi sayimo kyenaguddeko sajja nkangidde emyaka ekyo naye yatuuse wali yeekangidde sekendye naye ate kibi sakangira muno myaka 2 nga ku simu omukangira ku simu awo notanga okuleeta emboozi naye you know snow omuziro gwe tubeeramu guba mungi you know fe mumanyi omusana gwe tubeeramu owaayi tuyagala kukulisa abantu abavudde namugongo bannaye mukulike banaye bakulikeyo bambi naye njala kukulisiza ddala luno omwana awafoto yakiikiridde abengabi bonna era abengabi ku ntiko akalamatanda naye nze badde esa mukama katonda mpe mumisanda yo ku musirikale eyamugamba scream harder yeah shout louder nambi bulio omwana yanyumya emboozi babe buli omu naakwatibwako mwana gwe dadadada mi kati byo mbambi nawulira nga bambi akaana nenze kasa yagamba nabadde njagadde nabadde njakate ate nga gyayogera nabadde njakate nengana nze ng'omuzadde nali mpulira ennaku neŋŋamba innocent soul abantu omwana tali fine ali mentally disturbed but again ate basajja bagenda kukozesa chance eyo ate kyenagambye bagenda kukozesa chance eyo ate abasajja twakyusizza kati yeetaaga obuyambi okuva mu bakyala ab'enjawulo abasajja twakyusizza luli twakwananga beauty kati mukwana ki kikuwaga kati kye kimuwaga ono fuutu eyo accent gyanyoleze eyo omusajja gy'abaanoonya twagala kumanya kabyeyogeza bweyogeza oba ate muna abasajja balina mentality eyo awo twaze bakale Kampala buli muwala mapati kyagawaga omuwala ono Zubeda Kampala bembu eno obuzibu twafunye kati Kampala buli muwala alina ssente buli muwala alina ssente tasobola bba mubi tasobola atali munna kabe musajja n'omusajja alina ssente tasobola kuba mubi kakati netutegeera kati bite tekyakola ki tekyakola Zubeda njagala ndabe omutwe gwe gufaanana gutya shaliya eyo yemuwaga omwana we wajjako kikakayako ne shaliya abeera atya I know awaliyo jjajja goma njala akulabe kasobola okwogera obulungi naye akaana kalina accent by the way byonna nga tubirese mabbali kalina accent ennungi owaze naki I came by photo ayina engeri gyabyo waviiriddewa kala matendo kalongo ngawulidde katabali abava e Kalungu bakikyuseemu kalongo olulimi luno tolufulumya nga oyogera kalungu lulemere bano kalongo naye okusinziira ku lipooti abazadde beerabidde abaana enamugongo bwe batera buli mwaka babeerabirayo era kyovala poliisi erina okubeerawo balina okubeerawo n'abalanga ab'enjawulo okubategeeza nti mulese abaana omwana bw'ati abuze waliwo n'abakulu ababula nonoonye omukazi nga tomulaba bambi ekisi nkubuulira otwala ogenda n'omukazi n'akubulirako eyo ogenda okuddamu omulaba nga yabula kati zoba omusajja eyankubidde essimu nga mukazi wabuze nanga abasaimamu stranded nali nva namugongo simanyi gye nakwata ndi eno nsaba onnangireko nga bwe famire yange bagume kati wasose kulanga wani wa mukyala mukyala nali simanyi naye naŋŋamba woba osobola obaka butuuse bagambe tebakebeeraliikirira gyendi ndabayo ndaba gyendaga gyendi sitegeerayo naye ndi muntu mukulu sobola bbula babe bagumu siina yeyendere tewali era amulinako buzibu osanga abadde akooye okwendera mu nkukutu engeri yadde awulikikamu baami yadde akanga ali munamuntu era nange nzikiriza nti yabuze nze nakowa n'obwenzi bw'abasajja waliwo omwenda ebintu ebitalina fomula toyina ssente oyenda muganda wange leka kati ate munanga kino kigamba nga musajja wemwavwalyawe mwendere nnyo anti kati omusajja ekisooka okufuula omusajja okimanyi bwenzi ssente
aha kati oba olina ssente kati singa nkunyiga yawe 5 ogenda kumpaana nkizibu okuba essimu si Shamim yogereza ku mulala anti gwali anti nze yogera ku ndala ennyingi eziwera kale newe nkunyiga 5 nzina mune mama ngasozimpa kale 10 sisobola anti kati kankubulire nze nina options bweziti nti bweba neetaaga eky'etaano oyo maama wange akimpa bweba neetaaga eky'10 mitwalo 5 kakadde ku 3 brother wange abumpa kati omusajja musuubira okuba ng'asukka waawo tokalobya bulamu okuba nti bw'aba tanyambye nnyo nti nebemba neetaaga obukadde 10 nga buganye musenga wange ow'ensonga bwe mukubira abulinamu ensonga eri bweti nti omukazi omuwase tongerezaako so mmanyiira nga sayimu naggana n'okummanyiira mitwalo 5 ogingerezaako otya luli wali oso gingereza kati ogingerezaako lwaki oyogereramu ogenda kwegubako abasajja abalungi bagende ze saagala ate abasajja ab'ekikulanga ffe embala zaffe tuli saagala gwe balirira abazadde bange nina obbakakasa nnyo nti omusajja gwendeta wakiwalaata naye nsaba mutegeere kati nange agamanyi gengenda okozesa nga nyonyola famire yange okwaniriza bazadde bo nabo tebagala mukulu munnaabwe tebagala mukulu munnaabwe bagala tusimagana omwana waffe naye gwe baliriramu nga omusajja gwolesa asinga kitaawo obukulu kati agambe ati mbazadde baana bange oba mbazadde mukulu munnange n'omwana osanga bataata abatasikana manyi yo omwami omuleese naye ng'anaatera okufa awaliwo bataata bagamba baana bange njagala obbazaala naye kati ŋŋambe ntya nti mbazadde baana bange mukulu munnange onabasimisizaamu amaaso awo nga taata akubira waliwo omukolo lwakuba yali mumukolo mukwano gwo yayanjula omukadde mubakadde mukolo gwali gw'amaanyi awo mukwano gwange ki oba pasayiga nokkiira wansi awo nze ndeka nkyayagala emikwano ate wandibadde totuukaawo sayimo abange baleke bakyali bange baleke naye nzaawe nategera basenga nti tebali feyasenga yakwata omukolo n'agamba nti ono omulenzi one mulenzi wange gwe nnonse kati ate bambi engeri zambi n'omulenzi yali tategeera luganda teyamanya tukireke tenyumidde tofaayo nze kase nyumidde tekunyumidde naawe kulaba okakankake nkakankake kale ku lw'obulungi bwa ZUBEDA entenyumye sayimu yasoma kakati ate toyina mukwano kyokka ate abali kuziika bali babangi nnyo balina makinga sure oba ogenzi kuba nnyinza obba nnimba kati kyova nti ababi obubi bwabwe bugenda sigala nga bwogerwa kuba omuntu abadde asinga obubi yasinga oziikibwa baba bagamba agenze ebyaddala kyokka nno ekisasambu tubaluma nnyo kati omulungi walagamba ffe babaako wanaye lwaki we tufa abatwatwagale basooka okutuukako kukakasa oba ogenze kati ate omulungi walagamba no banesagala kulanga bamuziika kigenda kunva ku mutwe n'atalinnyayo kati mbadde nekugamba naye bambi nsaba manga nfudde ba ex bange mwena temujjambwa mmwe temujja inako ex wange kyabajja oyinza okufa ng'okaddiye nga bakadde bano mulimba ex bange babiri mwe mujje sira okufa ng'okaddiye nga bakadde bano bagenda okujja nabo bajja ex bange bona bansinga emyaka bajja kwate bo bakoota nga bakutuse nga tebakyayinza nakujja emwezi ajja bamukwatiridde bukwatize mulimba ex bange benjagala nga nfudde nga batambuza obuugi naye bali balina sente njagala batambuza obuugi ex wange kumpita ku mukolo ndabanga akamanyi nze njagala nampita nendeeta kigeezo nogeya netugeya omukolo gwonna nedda kati ate nze ex bwompita nga twemala bubi nfuba okulaba nga nsinga bbaawo okunyuma ate olaba ex akamanyi ke balina najja Shamim bambi nkuyita ku mukolo gwange nzija ebyo baba balowooza mbu tugenda kunyiiga ng'oli smart n'osooka nzija nangena nenfuna Gomez nemakinga sure nti ku mugole kuzaalina nninako emu buli ddakiika nenzija ate buli ssaawa kuyimuka nzija n'ebyewujja byonna nenzija ne bu asha bwange nga bwenkuba kalwe nga nembamalako eŋŋamba olowooza ffe beyalekawo naawe taakulekeyo bannange abantu abagenda enamugongo
ennyama ng'esukka be bamanyi tonziza mu bya kisiru nze musiru gwe okusinziira ku research zo zikola ababadde Namugongo sigenda Namugongo kati gwagendayo goba oyogerera Namugongo wabaddeyo wabadde kola program ki ekiri Namugongo kumacha wabadde okwatala kumacha webale mwebale kola mwebale kola yemo wakoze ku muzeeyi President Museveni bwe yajidde tiwabaddeyo nabadde waawo n'osuba Oluseke bangambye Oluseke lwabadde wali lwa kibooko naye nze Katonda njagala amumpeemuko nze abantu benjagala muzeeyi n'amumpaamu 5 bwenti ate omulala mukama wange Katikkiro lwakuba nti ye kati yakwesooka osayimo kati awo toyina bw'omugamba nti mukama wange embeera naye nze nkubabuulira owekitiibwa Katikkiro olwonna lwenaamusisinkana omaye lwaki tojja kukola kikumukuba Luseke yasoma obukulembeze ennyo nnyo obakuba Oluseke ekisooka kati gwe wali omusisinkanyeko nali musisinkanyeeko naye asooka n'akuwa emboozi kanedda ng'ovudde ku mboozi omanyi kati omuntu akusinga aba akusinga kati asooka n'akola bw'ati nkulaba gwe weddira ki amanya kama tufugwana tasobola bikubuuza wallahi nze yabimbuuza kati abimanyi nangamba abimanyi ozaalibwawa kakati kyajja okukola nemanya nno kati annemesezza kati kyajja okukola ogisanga noting obanga muzeeyi amanyi erinnya kati kyakukola kugamba linnya lya maama onowulira nga oweddeyo nga gwalina omumuwa ng'olina ogendayo n'ekyokumuwa naye aliba nkoze bubi mwegayiridde lwampita aleme ffena tubeere baluganda Katikkiro n'akusanga ng'amanyi erinnya lya mutabani wo ye gundi ali atya oba kyalinakyusa emboozi ali bulungi omutima n'ogamba Katikkiro amanyi omwana wange oba olusikayo bwoti kasaga mutabani waali atanga olusindika pyo nga luyingira paka mu ngatto kati naye nsaba Mukama tantuusaawo omutima gugende nga mugumu nze yansangako nanninnyako bwati kati accidentally natukanga basayimu tamugaye mukama wange kati emyezi 3 gino giri mu maaso mbadde nsaba nkolere bwereere manyi omuntu yakayingira mu kampani nga mukama wakumanyi awo anti ewiki navuma buli gwe nasanga wavumanga banaawo bayisaamu nabye Bule yakyalidde owekitiibwa n'omukyala bawadde n'ekirabo Bule gwe bawadde oba Bule yawadde owekitiibwa bawadde yatutte Bule yatutte bwoba ogenda embuga otwalayo ku kintu Bule asembedde nnyo mu kintu tebamuwa omulimu Bule nkugambye olaba owekitiibwa yamuwandiikira n'ebbaluwa ng'amuyozaayoza Bule balina bbeere Bule balina nnyaka janja Bule tomulaba ngeri gyayogeramu Bule namulaba engeri gyayogeramu alina ne bamaama babali ebweru kati ffe owekyo byonoone alina ne bamaama babali ebweru boogera Luzungu ffe embeera etusibye nnyo wano kimu bibiri nobaako gwoyisaamu kimu bibiri obaako oliyingiriza ebitakukwatako twandibadde tumuwa nembuulire ulira walingiriza akyana wagamba naye naafunamu ku ngeri eyogeramu ng'omuzungu nga tebakikulabamu kati lwe bakutuma mu ndeeba ogenda akanja kakabako bakayonjo anange naye batujje ku leve baani agadde neffe tugikayo ffe tuganye embeera nedooza tufune obudde tweddeko tuli weewo twagalira awo omanyi waliwo buli mwana woogamba nti teri mwana afaanagana na munne kuba tera ne Bule mukasiriseeko ako nga yatandise kukumanyira mu luzungu lwolwo kyova olabeera Bule wa Twitter yatuvaamu wa Twitter ffe tuli eno ku YouTube otuuke ngwena gwolina okuba Olusekenga mukitibwanga munda bantandika nti naye ffe tetuliike wonawenkusanga ngamba kati onkoze otya abaana bagenda kulya kawunga osazeewo baffe anange ati abaana bange gwensinga we can't be the same si bange abaana bo yensonga lwaki abamu bali mu parliament ffe tuli eno naffe tuli mu parliament y'omuntu wa bulijjo tukolera bantu owa esaakulaba wahamu naliyo mukwano
Ffe twali tuyoyota wali ku timu ya Diana? Timu ya Diana. Diana mbivula ba boss wange. Ndira nibo wakati asigala boss wo. Naye ngamba eri ate aba boss nnyo kubanga mba ne wojja sinyumya naawe. Gwe gwagamba simula kali akatebe. Situka wawo. Lwaki otudde? Mzembera supervisor. Kati supervisor akola kati. Supervising abana abalala balese. Kati ya supervising Diana ngatatula mbivuna. Supervising nga ba supervising. Era nkubulya nti wahamu twakola n'ebigere ne bizimba. Nga mwambuka amadala mukkirira. Wetwambuka wetukkirira, wetudde eno wetudde eri. Wegamba. Naye mulimu gwali mu. Embeera n'etabuka. Banna. Abantu abaddiringanya Rema ku Kenzo. Nabalaba nze no nga dokita njokyezaamu. Dokita yakwocha. Yanjokya. Wamugamba nti mutabani we mutumidde. Saati sofuna budde kuba mutabani we yali akava mu maka gali. Awwa. Uwa? Mutabani we. Mutabani we tiyali ene wa mami. Mami ki? Mami Nyamtoro. Yon. On. Mutabani we. Mutani wa Muza? Inze? Nze nve maka ga kojja ne sister ndagewa. Tonsibaako bibimbi kanzi. Saibo. Ensi wefuna obudde tuleke. Yala. Saimo. Wanji. Bro. Wanji. Bro wa mami. Wanji. Mami Nyamtoro mami. Ubadde ki? Wegera kunkola kimu bano tokyogera mu maaso ga kamera. Yalabi. Saimo. Wanji. Nze nve mwamuze yampa sente nga ensi yonna era. Munnange nze ate yazimpa kati nze nali eri ate ngabula abagagga. Kati ffe nze nagabula abagagga. Lutwemu. Side endala nga babaddaaya. Kaakati eno ngabula abagagga mwalimu ne Hamza. Webale tugabula. Ekirevu akyakisalula. Saabifaako enyebe nali busy. Kaakati tabala. Ajebuji. That is my uncle. Atenga sente mpya. That is my uncle. Teyabala yampa bwina ngamba webale kutugabula. That is my uncle. That is my uncle. He's my brother from another mother. Nampo omudidi gwensimbi teyabala. Ekitone nnyo. Wabaawo tosuka mitwalo 5. Jogwe bulwadde. Nabaliraka ate enkeera nga akasawo nasuze nkakwesa wansi w'ekitanda nga kasibyeko enjegere 3. Abamunyumba tebesiga. Bonna sinogwedesiga. Abantu bekyusa. Omutima omanyi sente nzibu. Omutima gukubirawo omuntu. Ayinza n'okubanga yanoonya dda waagendera. N'anoonya kyagenda nakyo. Atudde alindirawo waali gwali matira. Atudde alindirawo kyali. Kati omuwe ensawo ezituwakira 5 adduke. Okitegedde n'enjisibako enjegereza. Ensawo n'enjisibako enjegere mmeka? 3. Ku makya nakeera gisumulula. Ng'asibye ekisenge. Tawo Saimo situka. Mbireka totuka wate gwenze. Nembala sente ya Dr. Hamza. Olonga ninamu zine zabagaggaba. Shamim onkolera. Shamim bale kola. Ata mama Fina nampa bandage. Yanyongera. Sono maliza nga list ya birthday. Mama muwalawe Fina naye nampa. Rosette nampa. Rosette yakuwa. Wallahi yampa. Billah. Rosette yampa. Rosette yakwasi. Wallahi yampa. Tatera. Munange Rosette yampa. Kuva wafuna sente za Rosette okyafuna. Waliwo yampadde omulala. Waliwo yampadde jjo. Yafuna manyima bigaka. So nagenda okuva mu kivvulu. Bigaka abadde mu diaspora. Rosette. Abadde taliyo. Ate nabadde amutundire engatto. Rosette agenda zeesobulira. So nagenda okuva wa Ham nga nze ndaba buli wamu wajjudde. Nga ndaba ekiseera kituddemu abantu emitwalo 5. Saimate sente nzagala naye badde nsaba nkugulire musajja munnange tutuukanga mukyala munno kyakoze tukoze ekyaki kole ne ku sente katono tukomawo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Manyi sayime ebyekisiru byolimu gwamanyi nze navaayo nga ndagira bulagizi kale kati katono nyo ministry gwekola kino gwekola kiri y'abannaffe ab'ebyobulamu ne bannaffe aba USAID bagamba batya wali abantu nga olina HIV naye nga ate olina oyinza okuba olina hypertension oyinza okuba olina pressure oyinza okuba olina sukaali ebifaanaganako bwe bityo bagamba nti nno balesi bayita drug refill program ekola etya bagamba omuntu ng'olina HIV naye nga neziri endwadde ozirina olumu obujjukira eddagala oba olyetaaga kati olumu distance ebeera wakati waffe ne gye tujja eddagala olumu etulemesa kati bagamba osobola okugenda oba okuba ku namba eri ku screen eyo no bagamba nti bannaye embeera namasuba badde eddagala mulintere ku pharmacy efaanaganako bweriti ne balikutera osobola n'okugamba pharmacy yonna gy'oli ekulinaanye so bone bagenda baleeta eddagala ne baliteeka wano n'obeera nga tolina byakwekwasa nti baneesaasobodde funa ki ddagala jjukira eddagala lyo bwe bulamu bwo oba ku ddagala lyo kitegeeza nti n'obulamu olimu bukola ki bukendeeza kale bannaffe ba USAID be batutuusaako obula ensonga efaanaganako bwetyo owaayi tulina hijab nation tugirangeko hijab nation ng'ennaku z'omwezi 3 mu August abakyala mwenna abakkiririza mu modesty abakyala abasiramu mwenna abeebikkirira abambala obulungi mujje tucelebrating ekyambalo kyaffe ekya hijab tucelebrating abakyala babali prominent abasigadde nga bambala obulungi n'okumotivatinga bannaffe abatannabeera kubeera nga tebanyikira naffe wamu tubeere nga tunyikira mu kyambalo kyaffe tubeere proud nakyo ennaku z'omwezi nga 3 mu August ku Millennium Grounds Erugogo. Okay. Nakulaba wiki gye nakulaba ne Sengasi. Ngadda. Ya interview yadde. Ono wabe yabeeredde Uganda. Simanya nti nzatamu we yaliwo. Kakati abantu abaveebwe lwatandika dde okujja e Kampala tubuli ate fibye Kampala betumanyi. Bangamba mbu mwabagaana olukusa omwalu bajjako okwogera ku bye Uganda. Bwe bangamba nembuuza ni yayise ekiragiro ekyo gwe wakiyisa mbu ate ffe twogera ku bye bulaaje tutabeera kambuuzeeko ekibuuzo ekyama tokimanyi nti abantu bagende weeru baba batusinga baba tusinga omuntu avudde bweru twandimusuubiddemu bintu nga kutuwa ddoola kutwadivayizinga amawanga gali tugambye nti Europe nno tebakufera Europe ali bwati ne bwati ne bwati atubuulire enfuna yaabwe bwe bakoze batya naye bwove Canada n'okoma bwe Uganda tutandika okutubuulira simanya abaayawukana kiki ekyebaawudde ekitiibwa ky'abalinnya ennyonyi oba okirinnyiridde ate ffe tuboogerako ffe tuba tukoze tutya abatannalinnya ku nnyonyi era twogerangako ku nnyonyi ze balinnya kuba tetuzimanyi enda Europe ne tugamba bali eyo tebakola bali mu kutambula simanyaawo naye era omusinga kusiriwaza kati bo basigale nga bagezi omuntu ng'olina insurance ey'obulamu ey'emmotoka yagamba byonna bya credit gonna mabanja yagamba gonna mabanja byonna nga bwe babirina nze simanyi yagamba gonna mabanja nze simanyi atambulira ku mabanja nangamba eri omwana okuvuga Range Rover ffe kyebaliko abeera bilionia ffe kyebaliko kyetukola ki kyetwegomba naye ate tuza kudda Kampala kitufu abantu abali ebweru tubeegomba tuza kudda Kampala notandika kukola lugambo lwa ku mizigo kati ffe n'olugambo lwaffe mutukozeeko ffe tugenda kubeerawo tutya buli kimu ekyaffe mukitutte mwatugendako ebweru ffe muloza ffe visa ze bakatuma emirundi muzimanyi gwe bangaye bakuwadde visa gwe sirika bangaye bakuwadde visa bampadde olugambo nti bakuwadde visa ye Canada wulirizaako kino kyange era ne bagamba wafunye omulimu mu faamu wuliriza kino kyenkugamba sigenda ku kyeri naye ogendagendayo okukyala va mu bintu by'okusaagasaaga nze obulamu bwange sizannya bwa zzaala abali ebweru bazanya bulamu bwa zzaala anti obulamu bwa zzaala leero njogera kirala enkya nenjogera kiki
oba tolimbalimba kyova laba nti navudde ku mpewo ku ssaawa 3 nontukako ku ssaawa 2 ku ssaawa 3 kino ekitundu mbadde ku seeti nenywa kyayi wa ddakiika 5 onywedde ne kyayi nga ntudde naye omanyira sayimo wuliriza njagala ogyemu akamanyirako nywate kyayi nga sole wantu wali kyayi waki tebakuwadde nenywayo kyayi wa ddakiika 5 nenvuga nenzija wano wenva wano ngenda wa wizo goliko gokola asinze enkola nani badde esobola okukola interview eki abebweru banakusobola ku interview zokola no point eri bweti kyenjagalo mitaje ne wano waliwo ebizibu bya YouTube baaligireseeko omusolo nebweru balina omuki nayo emisolo gyegiri kubanga abatugamba ebweru batubulira ze bayingiza zibafulumya tebazikola ki bako bantu bebweru mbatondo wala mangu ne batukola tutya ensi yakwetaagagana ensi batwetaaga tubeetaaga eyo ensi y'okutandika nti ojja tweguya nedda mbubona ogenda Canada jabula wosula nga mako yagenze nga ne mako gyali bini gyali jaki gyali ninaye abantu bange nga nja muvuma ale male ogende yakusuze babo bagenzi bangi mwe mwani yabasuzanga mutuse mwe tuteganya kubunga olaba mwayaniriza case nze sikyalina kyengira olaba mwayaniriza case nga abakuba tujja genda US Flavia jatusuza kwali yayamuko move ku buntu bwaffe tusobola okukola obutono senga acid bojje Uganda tuba tusaba otubeeko otuwulire ebitukulaakonya kuba mwesuubi lyaffe fe twasiranire bwe tubalaba tulabe future yaffe twagala magezi tulaba future yaffe waffe twasirana tulina kiddako nodde kampodde tuli wano abantu batukoye tukuba oluseke byo mwatandika bali awo no tuni abantu abakulu batudduka buddusi kwe gatwafuuka ekisekererwa ndo negoze tugamba kati basenga asidi bazze bagenda tubulira ku economy otubulira ntalo za Diana na Florence gwo yazogedde dikezo di yazogedde kali eno nga yekwese yisobira nti yabadde ali wano simanyi na jewega nga yekwese mu filter yagu kali akanyonyi nedda ebyo mu bitulekere kuba ffe tusobole e Kampala nuje twasi gwe muli mugafo ogwo mu mutwe mwe mukole ebyammwe kale ati mugeye mu 7 kale kubanga ate mwe gye muli obukulembeze buyinza okuba bulungiko nodde odde mu ntalo z'okumizigo ffe tukole eki anyize nnyo nga bagedde ku basista tusobola kutandikaawo ate nekyo kino kanti bagambe wemuba mulowooza nti balina olutalo muleke balweyogerere ate ekirala entalo zaffe nsaba nnyo abantu baleme ziyingiramu it is normal okuba nga oyawukanye n'omuntu abantu betutazaalibwa nabo bwe twawukana nabo bannaayo olaba twawukana ne betuzaaliddwa nabo ate olwo bantu betusanze mu Kampala nga bazunga bwe tuba nga twawukanye n'abantu muleme teekawo nnyo maanyi mangi buleki muzikwatemu kuba naye munakola mutanga ffe tugende tujja kuddingana tuba tugambe tetujja kuddingana eyeetaaga munaamunoonya atamwetaaga tajja mumunoonya bane leave people to be wamaawe bali kamalayo naye omanyi abannayuganda balina engeri gye bateeka nnyo ennyindo mu bantu tegana kutumira ku bayimbi wammanga mwayimba bulungi wahamu naddala abali mu kisaawa awo wansi baliwo abali mu kisaawe wansi waliwo Shiba Rema nayimba gundi anthem bali bangi batwatandikireri waggulu ku wizo waliyo wizo teyali wansi wizo yayimba toka ntoko wansi yatandikira ddala palaso naddako naye manyino abaali eno waggulu baali tebalaba bayimbi bameka bayimbi awo era Shiba ndowooza ye yalabika ate ne Rema tebamulaba Shiba yalabika nga baali bangi tetwalaba balala abantu alaba bu video ndowooza abaana bamawulire nga babakutte wansi tewali muyimbi yayimba wansi yalabika Shiba yekka because Shiba yali abadde olugoye ndowooza olw'ebivu oba baate bayimba simanyiza tumanyi CD evuga natulaba bwana buno obukola performance kuyimba simanyi balala bayimba wansi nkubuulidde wansi nalaba Shiba ne Rema nawulira ddoboozi ne ngamba abantu yo Rema sirina nze era gwokingambi wali abayimbi abalala bayimba wansi kati gwe ngamba ani omulala yayimba wansi baaliwo wallahi saabalaba kati ne bw'obuuza muntu mulala kino mubuuza wansi tebabalaba baana baali bakola gundi performance waliwo abaabulira mu acrobatics bakola ebya acrobatics kubuuka kugwa mu ttaka kwevulungula kati abo saabalaba abevunga tewabalaba naye nga bonna tubeebaza okubanga kanayira ti wallahi wansi waliwo abayimbi
Saibo olimba naliyo. Zigamba nali busy. Saibo njagala entalo kunsi kuno. Ani yali wanse yayi. Palaso twamulaba. Palaso namulaba muka video nga kati kali ku TikTok nga ka trendinga. Kati fetola baba stage. Anza tu wansi we wanyumire nnyo. We wali omudigito. Ka performance kabana bamize kanyumira. Nabategetenga awo. Tenge namulanga bamwanise wagule. Bane ngatuma tumaliriza. Nene kintu simanyi sala bisoji yagenze yonna. Nenze my concern is abantu omutimbagano guno kuzze. Era abantu bafunya amaanyi. N'amanya ag'ekimpatira. Oli asobola okwogera. Naye amanya ago abantu balaba badde nago okumala ebbanga media ebaddewo n'amaanyi. Ebaddewo ebbanga ate ng'ekyaliwo. I understand abantu bakola ebikyamu. I'm not trying kubaako gwembika. Wanzo uyu mukazi ani tuli ku kyanti ntekamu naye mpulira olanya. Yani erinya ki mama gadget. Mami gadget si. Bwedda njagala okwogera ku story. Namulaba alanga alani ate sagala bulangu bayinza batalina na sente zensasula. Ajazifuna. Naye nze point yange amugabi kye mumanyiko. Tampanga ko sente ze naye mugabi. Ensi y'okubagana tegenda kukola ki? Tegenda kukola. Tegenda kukoma. Naye tegenda kukoma ate sitetandise leero. Naye nze kyesikiririzaamu Shamim kwekunyiza ningamba kamusule. Tusobola okulisolvinga obutaka kubanga ate wakati mu butakkaanya mubaamu ebikyamu n'ebiki n'ebirungi. Naye kyendabe nti abantu Katonda mwe bawadde amaanyi ku side ya TikTok. Because amaanyi mugalina mulowooza nti buli abanyiiza mujja ssuula muki? Musuule. Amaanyi ago media tubadde nako okumala ebbanga ddene. Naye ate business. Kano n'okasala mujaga kwata eno emergency. Hala? Tani yange stress mangi yavudde naye nze ekinnuma is the urge eyakati genda kukuba tugenda kusuula. I understand tugenda maiza twesudde. Fennate. Nga fena twesudde naye ate amaanyi ago olwo babaddenga nago naye bagaminiminga. Kyakubiri kinnuma nnyo okulabanga. Omukazi mweza simanyi butuufu na bukyamu nze kinnuma nnyo okulaba oba mukyamu oba mutuufu mu byonna nze kyensuubira wano. Si yeyekka bwe tugamba kusiba bantu wano baleeta bintu bifu. Abatunda engoye enkadde beetaaga kusiba. Kuba ogula olugoye n'olutuusa oddugolola nga lulimu ebituli. Nga tolina bw'oluzzaayo walonze muki? Mu kuyoola tugende. Abatunda amasimu banji bawadde amasimu kazibere company wano ennene nze saagala kwatula mannya. Banji batunda amasimu wano n'ogituusa n'ezikira. Banji abatunda TV wano enfu. Banji abakola ebintu wano abantu banji wano Uganda buli omu asuubulako China nkakasa. Naye we mubanga munnama mufunye obuzibu naye. Kyensuubira nti omuntu eyasooka nze story bwe nabadde ngifollow nga aliwo omukyalo oyo gwe baasiba. Eyasooka okujja n'akuba. Ate tanamala agamba ati badde asaaga. N'agamba badde atamidde. Okitegedde. Lwaki otamiririra ku bizinesi y'omuntu? Bane bizinesi teyimirizibwawo. Bizinesi nzibu nnyo yakubeerawo n'ebeera ng'oli consistent mu kugiranga. Okitegeera. So omuntu yenna abeera naddala nga mukazi. N'afunako akachansi akalanga bizinesi ye n'ekwatayo. Mungu aba amusaasidde. Temumukuba ate kumutuusa wansi. Ate namumala omumukuba ne mulanga omuntu omulala. Kati ffe abalabi muba mutulaze nti ono omulala gwe muli mu kulanga yakubaani. Mwobwedda mwena kuba twasose ne tubasaasira. Tugambawo bwe babanga bagulanga ono abaddamu bubi. Kikola ki? Bwe babanga bazaayo ebintu ebifuna abaddamu bubi kibi. Ate ne mumala ne mutulaga omuntu omupya gwe mulanga. Nti kati mugende ebintu mubigula ono yalina biki origino. Ekyo kyatandika ddi Uganda okubanga mukuba munnammwe ne muleeta omuntu omulala. Ate n'otunuulira bonna nga babadde bakuba mukazi munna bonna babadde bakazi. Nga be bali mu comments be bakola videos be bakuba. Naye nga bw'otunuulira mu bonna salabyemu nnyo asinga muwala ono. Manyiza abakazi mbamanyiimu ekintu kimu. Ebintu ebisinga olumu bwabanga si analyst nti oba mu media nti ali ku mulimu gwagenda twalayo mawulire. Abasinga baba bawala na bannaabo lwakuba nti balina kibabasinga. Manze na problem emu Shamim. Shamim nebo oli lwali jamu inbox yange ngamba nti Shamim namwa sente zange. Naagaana okunkolera kino. Kyesijja kusooka kukola kugenda kugamba nti Shamim wabbye. I will approach you. Kugambe Shamim. Waliwo kino ne kino. Ne kino.
nze kyesikiririzaamu nze nzikiriza mukangavula abantu mulina empisa embi ekyo kibagamba customer care is very important bwofuna bakasoma tuba takinga for granted naye ofuna era abangi bawe ekitiibwa ebyo bituufu wadde biddeyo mu nkuziza y'abantu n'embeera zaabwe nga bo naye kyesaagala tusimbe kwe kulowooza nti nno tusobola okukuba abantu nga batukola ki ekirala omuntu gw'otaawa toyina kyosobola mumuggyako sayima ekyo tusiba tukigamba abantu wano mulemukera okutiisatiisa abantu nti gwe tugenda kukuba paka kusuula nga bwe mwamuwaaki eyo endowooza yakisirunawe alandira ku ekyo kati oli nze kyenalabye oli alabika akikozesa nga chance nti ono we bamukuba n'agwa yaayita anti kitegeeza kati naawe ogenda kufuuka sirevu abana abakulese because ogenda kuba otambulira ku ntoli zaabwe lw'oliyonoonayo katonda abanyabo tebali loyo abo abantu ba tiktok tebali loyo ku nsi tewali kintu kibi nga kukulira ku bukubagano era nze newala nnyo okulabika nga ayagala okufuna mu kukubagana kubanga abo bofuna tebabeera genuine tebabeera era njagala otegeeza kompetita bamami gadgets nti abo bakulimba abakuliko bakulimba because naye yabadde asololanga business ye neeyitawo nga takoze lutalo na muntu yenna because mu kusooka kwabena twabadde ne sympathy kasita batandise okulangawo business efaanagana n'eyoono ate nga abasoose okukuba ate kati bebalanga oli kiba kitegeeza waliwo ekikyamu there is something wrong however much nayinza okuba ayinamu empisa ze naye kati temuyinza ate kulanga muntu mulala nga ate musoose kukuba mulala okitegeera ekyamulekerawo tiisatiisa naffe mututiisatiisa gwe tujja kusuula temuyina gwe mwawa wano omuntu gw'otaawa toyina kyosobola mumuggyako buli muntu atuuse watuuse lwa katonda mulekerawo tiisatiisa abantu ekyokubiri tuyiga okwegumiikiriza buli muntu asobiriza bwentegeera nti Zubeda mwetaaga newe mukubira essimu nanjitaba bubi kuyita ompitaba bubi ati nkuyita babubi ate gwe twakasita twamala stampinga toli mpasa siri kufumbirwa omanyi kyense ekyuka nga nze tenkyukirako ng'ate gwaliwo olinamu wadde akasuubi sirinamu yadde essuubi n'abasajja b'ebiwala tabantama ate bwensi ba dread sijja kwagala dread tebajja kukkiriza eka kakati tuyiga okwekola ki okwegumiikiriza yes abantu tusobola okutegeera nti bw'oba okola n'abantu enneeyisa ntuufu naye kino ekintu kyetutandisa okusiga nti tusobola okukuba abantu ne musuula abantu tekiriyo bakati olojja ono oyinza omusuula kituufu successful n'omusuula naye ngaewaabe bagagga bakasoma ne bakendeera naye nga tagenda bula n'ava mu mami gajja tinagera n'akola ebirala naye ate ffe abeerandiza tuli bangi ng'akabizinesi ko we bakasuula it is the end of the day ng'olwanye n'ekintu kyo naye ate nze nzikiriza tali muntu asasula kintu mukama bwatyo bw'aba ageze taliyo nze yo mentality eri wano mu mutwe gwange wano atalina kye yali ampadde talina kyayinza kunzijjako so mulekerawo tiisatiisa ate balina obuntuntu obwe bakolaakola obwo mukatutandike kino kama nga tutandike kino ono tumukubire wano nono tumukubire wano oyo gasiya mwereere temutiisatiisa bannammwe sente bazijje wala gomanyi abantu waliwo abantu wano abaana ate n'obuzibu tulina abakazi temwekuba omulimu wano ogukudde ejjembe ogusinga okubeera ogw'amaanyi bwa malaaya tubyogerako mugaa tuyisa mu bakazi amaaso ate nga kati guliko nnyo mukimanyi kati walaba mukazi muno nga wazikola azijjawo muleke abeerewo abawala bafune ku example endala baleme bonna kubeera ngagenda kujjawo bano abakola basigaze n'ebyokulabirako ebyabeetunda kuba kati mumukubye ka business mukajje ekirala ani kino kibajjukize Simon nti bw'okuba mami gadgets ye fine asobola okuvaawo naddeeka ate n'akola ki naye bano abakozi baakozesa omanyi mulowooze nga nnyo ku bantu nti okuba oli aveewo naye bano abamulyako abo be basinga okuba ate ababi because bo bajja kukulwana bubi gwe ayagala okubabuza kye balya so bosi yayinza obutalagula kyakulya naye ate abakozi bakozesa so ebintu fena tuli bana Uganda wekidda mu bizinensi mami gadget oba abantu bakukubira essimu n'obaddamu bubi okola bubi okolera ddala bubi ekisinga obukulu mami gadget sayina kampani ekola bigundiza ayina kampani si factory kati kitegeeza tabu ekirala kambabulireko ezo tabu tezirina formula tabu gyoguze Nairobi nga yasazeewo okuzikirira wana nti abo abaana betuziwa bato wanyiga agikuba wanyiga agikasuka baganyo zinuuna
oyagala tabu omuntu omukulu gyokwata ewangalenga y'omwana omuto gyakwata mujje wa amaalo nammwe tabu ogiguze emitwalo 2 oyagala ekolenga samusanga eyakakadde lwaki tebagula zakakadde lwaki temugula tabu ezakakadde zomulooza bazireetera baani musibye ate muze yagobe n'ebintu ebimu ku maketi wano kati baleetenga tabu ezitegerekeka anazera temugenda zigula manya bana Uganda mwagala nnyo layisi otegedde ki ekintu ekyo mugule ku bintu ebyebbeeyi mutama ate banaye teri kibinga kuguza muntu wa layisi sayimo badde okeera cheap things are always expensive gwe guza omuntu wa layisi olabe yasinga okomplaininga yasinga okunyomba yasinga osongoza omumwa yasinga omuntu bwofuna obudde ebintu ebiwanika oleete oguze ne bwoguza 5 nga bategeera